by the way tetwakubikira nino omuvuka gwe nali naye ku office za Black Magic wezaali enkadde I think by remeko le bayita Jajja bini twali ku office mu covid yali omutono twakolako omujjajja bini fine change kirawo mwajja you one of the first people abankolanga ko interviews incidents go awulira jira mu muliro e Kawempe bwe bagamba nti omuwala yocheza boyfriend we ne kazini we mu muliro e Kawempe yajjira kubo kubika kwali kutono abamu netasobola kubeera nga mukola ki nganga yes nga kubatuukako naye yafa owekitegera because gwe nali nkona ne ku kamera nga mutraining nga bolaba kati bwe tulina ono omuwala. Okay, omukutu gutandika tusinzira okubanga tukuweereza linnya lyange Sonko Muhammad tuli ne Martha Mukisa tubadde nga tumuyambako somehow nga manyi tutera okukikola tubadde nga tugezaako kubunyisa enjiri ya sisaaga but most especially tubadde tuyita mu ghetto ffe okitegeera bulungi nnyo naye leero tusobodde ofuna chance ekulaba bantu batulaba tuweeko ka background mabegako just kati nnyo joining Black Magic Entertainment from Black Magic Records then mpaka na wano mdakikange mchemanyo ebisobola kati tandikire waddala wajja okola abamuntu ali tumanyi overside ze jinja waziti bwe kyali no zali wano mu Kampala Kasangati bazadde bange oba neje batuzika kijabijo kira oli wano wa musite ya kijabijawo ya nenga nakulira wano nsimbi zuume bukuto ne bazadde bange but right now bonabona kati bali Kasangati Gayaza oli muko nja kubuuza biti nti nembeere obadde ogitambuza ekivulu mbeera ekivulu enegenda kubeera eti okwawukana ku birala ebibaddewo wano yakobadde nga ebivulu bingi babitusi wano bakolera emirundi ebiri Spice Dana wano yakolera nabeera nga yeeyongerayo maaso for the first time nga yabadde nga bakola obadde nga nawe ojja n'oba okyanjalo kigo kye mugenda okyusaamuko ne management mujje mu birabe kolonako toyinza kubasunirako okwongera okuteekamu kasunda baasi ali awagambe tugende bana bawe kinjawulo bweki abantu bo bamanyi Mukisa tasaaga era kolonako bali mu kujja balabe ddala ono atugamba nti tasaaga akikoza agenda kikola ati kyataddewo so byonna byonna ebyenjawulo mugenda birabiraawo naye ng'ekisinga obukulu that day is Martha Mukisa nga nsharinga nammwe jani yange ne creativity yange nga mbigasse wamu ekintu kino mukitambuza mutya Martha tulaba mwali mutandika okukola n'aba Black Magic Entertainment twali twakatandika kuba mwali mwakatandika covid najja ne musooka muyimiramu ebbanga eyo mutambuza mutya speed up to this extent kuba mbagamba omwala abadde tabula mwoyo ebbanga nga libadde tini bamanyira nti omuntu oyimbire emyaka mingi n'olyoka ojja okola ekivulu nga kyogenda okukola mukozeseza bukodiyo kyolowooza okulaba nti mutuusa up to here. We do not give up tetugiving up kuba ffe twatandika mu mbeera nga tewali sente omuyimbi takola ekitegeera naye they have never given up on me then n'okulaba nti nno twerekereza ebimu werekereza okunyiiga n'omuntu naye ng'okimanyi you have something better bibaamu n'osirika busisi n'ogamba kakiyitewo no you're moving forward so patience Katonda that's why we're here. Oze okolako kolabo tulaba twakeera nze omwe yaliko n'abamu ku betukola nabo engamba Martha atandise okukola kolabo ng'omama alikola ne Victoria zemyoka mukola kolabo ne Edikenzo nolabanga batandikidde waggulu nali ne Elio esijja kulimbewo wedde mugamba Martha lwaki bamutandikize nayo kayambuka n'atandikidde ate n'amala nakkabusi nirwakuba like tugeza kola kakasibo kubanga mutambuze ekindo okolaganayo n'abantu bano bemukola nabo music eri etya kolabo zinga bwe zize zijja Victor Ruzi Edikenzo balabawo bazabazaawo ediyawe n'abalala enkolaganayo kibadde kitya kuba bamba malokola ne bafuna obutakkaanya n'abantu abamu collabo zekisokera ddala management yange ebadde ezi outsourcing wemala okukola ekyo nange nenkola omulimu ogwange ng'omuyimbi yes I learned from those artists nenyimba bulungi mu nnyimba ezo ate naffe netuzipushinga tuteekamu amaanyi mangi okulaba nti ennyimba ezo zitambula twali covid atandikiriza okuggwako by the way tetwakubikira nina omuvuka gwe nali naye ku office za Black Magic wezaali enkadde I think by remeko le bayita Jajja bini
twali ku office mu covid yali omutono twakolako omujjukira yes so akujjukira face you have to show me yeah Jajja B njukira ule mwajja you one of the first people abankolangako interviews yeah ate tulabika tulina chance fe management ya mwera ne John Black bali bakola naye era famu kubasookera okukola naye yes yali ku kamera yali mutono olina okumundaga bambi incidents gwawulira yajjira mu muliro ekawempe bwe bagamba nti omuwala yokyeza boyfriend we ne kazini we mu muliro ekawempe yajjira kuba okubika kwali kutono abamu ne tasobola kubeera nga mukolaki nga kubatuukako naye yafa okitegera because gwe nali nkola ne ku kamera nga mutraininga nga bolaba kati bwe tulina omuwala naye bwe twakola interview eyo bwe yaggwa wiiki yaddako twakola n'omukulu Eddie yawe interview kati twali tukupostinze tulina abantu abalina batufollowing Eddie yawe y'omu batufollowing ate nga mukwano gwange nangamba Sonko nakulabye n'omuwala mwana oyo ng'ayimba olina akapeera ke batuwaamu because that is the very day lwe baata oluyimba lwa tebatukyawa baluzannya ku TV nga tuli ffenna olunaku lwe mwaluta olwenyini it was KBS by that time n'atulaba n'agamba ekiwala lwaki temukireeta tusikanako mu studio kwanze okay naye nga omanyi eby'omuwala n'omulenzi what we had to do is tukola selfie video nenjiwa eri nenjiwa management ambassador n'abalala ne bakuyita ne mugenda ne mukola oluyimba mutambula yonna nga sirandaze mukola oluyimba neeteze lwatambulira ddala because fe Juliana Kajomoza tufollowinga yakola challenge oluyimba olwo era in fact n'omulenzi okufa era ya contributing amavugo enkolagana yammwe ne Eddie yawe bamala ne bitegeera gwenga gwe omuyimbi ogidde ku side endala ya management like biri bitya kuba twawulira emiranga nze mwennyini era bampitanga strikes nga zifutabuse nyengeza kulaba nga ntuukirira omukulu okwogera naye bino byaterera tumusuubira ekivulu kino kyagenda kubaawo biri bitya sifunangako obuzibu ne mwami yawe yes I know tomanya nga gwe omuyimbi naye wayinza obba problem ne management sifunangako obuzibu na mwami yawe ate tetubangako na buzibu ate tetulekerangako kwogerezeganya ate ne ku concert ajja kubeerawo agenda kubeerawo confirms nti agenda kubeerawo he will be there because I've already posted him yakoze drop nagiweereza then that's okay because nabe nabadde njogerako nabo nga naba nfunye time emala omukulu tonaba mu contactinga kubaawo nanyaga tumufune ku live on tumugambe sebo tuyine ekivu kukusuubira oba tuvaawo nga tuva wano abasinga n'okumanya enteekateeka zaabwe then that is good wabanga omukulu wali because my plan was nayegedde n'omukulu n'abakenga gye yanfacilitating nze ntumala okukola wano naawe nabadde simanyi nti oba like kitambula nga bwenva wano nina kgenda ku kasozi weka mocha tulabe nti omukulu tuconnectinga ne direct naye asobola okubaawo oba n'okubanga nange nyiza otambulayo naye ndatide okay tuyita abantu tikiti zisangibwawo abantu abasigalidde abatannaba kugula wano mu Kampala wa first of all tickets mujja kujja muzifune wano ku Freedom City yes nakati bazitunda weziri nakati emitwalo ebiri ordinary VIP emitwalo 3 so jangu tebo yakakadde kamu so jangu nyumirwe jangu nyumirwe tosigalayo waka jangu come and enjoy your girl so olunaku olwo Mata Musagena kuba bakuba omuziki gwe kuba gyatandikira mpaka kati lwali wano so nje mu bungi come and support me I love you so much ate areas endala Jinja Road wa tike jinyaga nnyo tumanye kitike zisangibwa abasigalidde necha twaliddeko MTN nti bwe bagulira bazigola bata then abafuna ez'ogumu ekitundu wano wenyini wano wajja kubeerawo an MTN shop abana batebaguze bajje bagulire wano so MTN shop eyo ogendayo osobola okugula tiketi kugumu kitundu yes instead of 20,000 can I please see instead of 20,000 MTN so you can just you will be dialing *165*98# to pay kumomo ngofuna tiketi ya gumu kitundu naye kola olunaku lwa Friday awaliwo bannyo in fact gwe baba baganda bwe baba bannyinaze abadde betukola nabo nga tuposhinga sisaaga nyagala olabe kano batumireko lero neteze kanayi this one calling me sakata smile kaina avo yonyi neteze lero neteze kanayi kanga mwawo sango
Tofaayo ku bya siri. Sakata. Kasita kasimayiro nkayina. Naavuyo nnyingi gye nnyina. Awo nkomye mwana ati nze manyi mwana ndirazo ate senga mwana. Ewaffe tetukyawa. Oshitege. So alina ekivulumata Mukisa agenda ku Freedom City. One love. Agenda ku Freedom City. Mumuyise ku bantu munaabayo munasobola okwaffording okugenda ku Freedom City. Bannange tuyita baserebu bonna abaagaliza n'abatayagaliza. Mwana bambi nkwagaliza konsati ennungi. Nkwagaliza ebirungi byonna era nkwagaliza omusajja asinga ssente. Akuzaale namu bebi gwe tumanyi muki. Boyfriend we baza. Amuzaale mu. Ayina abangi, ayina ne Victor Rose naye yaliko boyfriend we. Ayina n'akayimba ke baddamu Victor Rose. Mumanyi Victor Rose. Nkulaze buli kye nnina sigadde kweyambula. Ku Freedom City omutima ne weggula jana oyonge sinza butagenda. Genda ndabe Masa Mukisa ne Victor Rose. Sagala okyuse ekkalayo, sagala odde mu figa mbuzi nno mwana kangende nnyongereko ate salama be sigalirayo sagala okole. Masa Mukisa nze kyemwagalako anyambalira bulungi ate yewe ekitiibwa sisaaga. Okay, olwo bayita wano senga wa ghetto just batumire ko bali mu kireko ndasi kwegere kireko mabega wa watoto. Yes. Bana balamusiza nnyo mwe bale kumpereza message yange nfunye mwe bale nnyo senga wa ghetto kuliko ne nice gwe bayita nice ate oyo omulala onali eno abamu amanya alyerabidde kuliko Shakira kuliko nice kuliko senga wa ghetto Black Bill kabano bambasada awo mu kireko ne bansabire nfune omwami baza si mwami wange Victor Rose mwami wange bansabire nfune omwami okusabire ofune omwami. Okay, so tekemwe sala Mata Mukisa fune omwami twagala beera nga tukuta obukowo bulaba bungi ne banaye mujje Freedom City nete manyi bagenda jijjuza time ebadde ntini ne kunyimba zozimbe kuzizo kubanga zikakasa abantu. Kale nze Sonko Muhammad nsizidano ku Mukutugulu Talent Angel Girl yali mabega wa kamera mubere bulungi neteze lero neteze banaye kanga mwawo sango Tofaayo ku bya siri. Sakata. Kasita kasimayiro nkayina. Naavuyo nnyingi gye nnyina. Awo nkomye mwana ati nze manyi mwana ndirazo ate senga mwana. Ewaffe tetukyawa. Oshitege. So alina ekivulumata Mukisa agenda ku Freedom City. One love. Agenda ku Freedom City. Mumuyise ku bantu munaabayo munasobola okwaffording okugenda ku Freedom City. Bannange tuyita baserebu bonna abaagaliza n'abatayagaliza. Mwana bambi nkwagaliza konsati ennungi. Nkwagaliza ebirungi byonna era nkwagaliza omusajja asinga ssente. Akuzaale namu bebi gwe tumanyi muki. boyfriend we baza amuzaale mu. Ayina abangi, ayina ne Victor Rose naye yaliko boyfriend we. Ayina n'akayimba ke baddamu Victor Rose. Mumanyi Victor Rose. Nkulaze buli kye nnina sigadde kweyambula. Ku Freedom City omutima ne weggula jana oyonge sinza butagenda. Genda ndabe Masa Mukisa ne Victor Rose. Sagala okyuse ekkalayo, sagala odde mu figa mbuzi nno mwana kangende nnyongereko ate salama be sigalirayo sagala okole. Masa Mukisa nze kyemwagalako anyambalira bulungi ate yewe ekitiibwa sisaaga.